Yes, nekyali Projan Media kokyali esaawa zino okubanga ofuna mawuli agesiika ate kokyali okubanga ofuna line eddoboozi ezikyayinza okubeerawo essuufu nga likuwa amawulire agakwatagana entertainment industry yaffe wano mu Uganda. Team Oman, Team Dubai mwebale nnyo nga sirandazze nnyo njagala mbaweerewo amawulire. Leero ge tulinawo Winnie Nwaji ani awanyi Winnie Nwaji wano gwali Projan Media nga saa zino ng'omanyi Winnie Nwaji commentinga awo ky'omumanyiko kimu kyokka ky'oba commentingako nga sineeyongerako commentingako saawa zino ky'omanyi ku Winnie Nwaji sobola okubanga nkwa amawulire. Winnie Nwaji muyimbi ali mu group gye bayita Swangz Avenue akubidde ennyimba nga Jangu kubidde ennyimba nnyingi nnyo okubanga saawa zino y'omu ku artists abakyala abakyasinze okubeera ab'amaanyi muno mu Uganda. Mukyala wa mubiri nnyo era ng'omubiri gwagwenyumirizaamu agukozesa buli kyayagala asobola okukozesa okukyankalanya empale z'abasajja ekyo kyo kimuweerako credit akisobola bulungi asobola okugukozesa okubanga yeerwanako. Tujjukira bulungi bwe yakuba house girl we oba helper we yamukubirawo lwakozesa bboto ye yamukubirawo oluyi yamukubirawo nga tasaaga lwakozesa bboto ye gy'anywerako amazzi. Ebimu biyinza okumanya ku Winnie Nwaji. Winnie Nwaji emabega kaawona mawulire gabadde gamwetoolerawo amawulire naddala aga relationship. Winnie Nwaji tetuvanga tabanga kaawo ne tutegeera nti oba alimu eno relationship oba tali ekuva emabega tetukimanyi nnyo tatera ku exposinga nnyo bantu ba datinga ng'ogyeko mu myaka gy'enkumi 2 fe abaaliyo tubimanyi fe abaaliyo nkukakasa tubimanyi. Winnie Nwaji bwe yadetingako Gaitano abasinga muyinza okuba tebimanyi nti yadetingako Gaitano ate n'abalala abasinga tebakimanyi nti Winnie Nwaji ayina omwana atono omwana mukulu nno si mwana muto. So Winnie Nwaji abasinga temulaba kubeera nga ali fit yeefaako obulungi kwefaako. So Winnie Nwaji ensonga eriwo ya relationship Winnie Nwaji tetulanko relationship wabula okuva emabega kaawo ndoza bwe ya datinga Chosen Blood bali be datinga ne Winnie Nwaji. Okay be datinga ne Winnie Nwaji nga sina kuwagana mawulire ekiriwo ekityo be datinga yadde Winnie Nwaji yabadde akikweka Chosen Blood yavaayo okolumu n'akikonfaminga tikituufu waliwo ekigenda maaso neti yakikonfaminga direct nga bw'obimanyi baserebu beekwekereza yasobola okubanga yaliko ku mukutu gumu ogwa TV muno mu Uganda nasobola okukonfaminga nti Winnie Nwaji mukazi mulungi ate teri kigaana kukola ki kumwagala kuba mukazi alina omubiri gwe alina buli kimu ekyetaagisa okubanga osobola okubanga omudatinga. Abasinga mwagenda ku social media ne mumukolamu bukaatuni nga Winnie Nwaji munene nnyo nga bw'okiwulira nga ka Chosen Blood katono. Abasinga mwabikolamu ka comedy naye nga kituufu bali be datinga naye kyaddaaki bayinza okuba bamazini baawukana. Muno mu Uganda ng'oggyeko abayimbi ba bandi abawangaaza ne baserebu bannaabwe babayimbi bannaabwe nga Geoffrey Lutaaya oyo yatulagako Machuwa asobola okubeerawo ne mukyala we ate ne mukyala we ali Namatovu naye yatulagako baguni ne babeerayo basayidi ne babeerayo nga 10 ye Geoffrey we basayidi babeereeyo yabeere eno bwe batulagako kabagezaako okuwangala. Rema ne Eddie Kenzo baaliwo okwo tebyatambula. Eruma za Eddie Kenzo oyo mumumanyi mumutegedde oyo baaliwo okwo naye tezatambula. So celebrity couple ezibadde zigezaako okuwangala zo tezitambudde bulungi era eya Winnie Nwaji ne Chosen Blood ne yasobola okubanga ekoma bunnambiro tewangadde na myezi 8 ekome naye ka myezi nga 5 olugendo lwabwe batambuddeko okuva wano paka awo. Kiba kitegeeza tebalina kye baakoze mu relationship batambudde okuva wano paka awo. Ndowooza oba otegeera kye njogerako oba oli mu nnyumba otambula okuva wano paka awo so ke batambuddeko mu relationship yaabwe yasobola okubanga ekoma ate nga basobola. Winnie Nwaji kino yasoze kikonfaminga kiba kiragira ddala nti eyakyaye yabadde Winnie Nwaji okubanga yakyaye Chosen Blood ne baawukana mu butongole yadde ne relationship bali tebanagifuula official neffe tubadde tubimanyi nga bano ababiri bano balina kye beekola ki kye beeryako bonna ababiri bano ababiri yadde badde bakwekereza emabega kaawo twabalabanga batambula babiri buli kaseera nga saa zino bw'olaba Lydia Jasmine ne Fiki Famaika beegaana naye omukka tegugira awatali muliro nga Chosen Blood bwe baali ne Winnie Nwaji nga beewakana na kyaddaaki leero kikonfamingiddwa nti bali be datinga ate Winnie Nwaji yakyaye. Winnie Nwaji yagenze ku Instagram ye
n'ateekayo posti mu Luganda egamba nti alabika bulungi nnyo nga ali single. Kiba kitegeeza emabega kaawo abadde adeetinga okuba nga ateekayo posti eyo mbu ndabika bulungi nnyo nga ndi single. Statement ndozo ziraba. Statement eyo twetaaga tugende wa Chosen Blood tugenda tusobola okuba nga tufuna side ya Chosen Blood tuwulire n'ekyayogera. Tugenda kuba tuku-update ku nsonga eyo, tetugenda gikomyano ola tugenda kuba tweyongerayo sobola okuba nga tukufunira kyennyini ekinaaba kyeyongereyo ku story. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia mbalabye mu commentinga nnyo bulungi era nga mweyogera nti muli basanyufu nti muri Saudi Arabia temwekweka. Team Qatar mwebale nnyo. Team Turkey mbalabye mu commentinze. Team Saudi Arabia, Team Oman, Team Qatar, abalala Kampala mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Gwatana subscribinga nga gwe mulundi gwo ogusoose nyiga akapesa wansi akamyufu kanyige kajja kulaga subscribe. Kamala okulaga subscribe kagenda kujja ne akantu akalinga ekidde kanyige ogenda kuba obeerako live sawa bina 24/7. Mwebale nnyo, webalire ddala.